kulonda kwa leero kugenze nga abaatulonda bye baatutuma buli omu kye baamutuma kyayogedde kyendowooza nti democracy ate tuli babaka b'abantu n'olwekyo okuwaayo ebirowoozo ng'omuntu bwe yakutuma ewange mbadde mu kimanyi lwatu kyali nti tokwatako n'olwekyo era ndispectinze eddoboozi ly'abantu era bwe bubaka bwe mpaddeyo mu akalulu kennooze tebeewuunyisa nnyo kubanga bo basobola okubeera awo naye ate n'endowooza z'abantu mu bufuzi zikyuka omuntu n'akeera n'agamba ndi opposition naye okusinziira abantu abawagira epateni eri mu buyinza bangi bwe mbeera kubeeganda emisananyiza obutamalaako nabo. I'm not surprised. Human beings are capable of anything. She has been a frequent visitor in State House. Even the last time a Chole parliamentary group wanted to go there, the appointment was made through her. So I don't know which world she's living in. Kati tekyewuunyisa aba opposition kuba bavotinze yes oba ba NRM bavotinze no. Kisinziira ku ebyo bye babagamba ababaweereza wano kubakiikirira. Now people like my sister Honorable Betty Anywar and Honorable Mongi from Bukedia. These are people who have ever known to be dealing with the NRM. Today they have confirmed openly. It is not a surprise to all of us. But we are glad that from the side of the NRM, more people said no than we were expecting. Abantu ba Uganda bakoze omulimu kwanda bya Ababaka nga bakola omulimu n'ekyokuyiga kirimu mu bantu nti abantu bateeka akazito ku bakulembeze baabwe basobola okubatambuza mu kkubo bo lye baba baagala. Okulonda kutambudde nga bwe mbadde nkusuubira. Nfunyemu akeewuunyo kamuko ka MP omu yekko webusi amacho bwe mbadde mbalira mu bannamba esooka abasooka mu ttiimu naye simanyi kyabadde naye abalala ba NRM abatampadde kalulu era abo mbadde mbasuubira babadde bambulira ebizibu byabwe.